nyongero kiddamu omulanga gwekubira President Museveni jangu ke kasokoseno beko project zizoteekawo tusobole okuzipikingamu. Abatuuze abawangira muzimu ku nzigo tezikola Kampala omuli Kasokoso kyali wajjala n'endala bavuddeyo ne bawanjagira omukulembeze w'eggwanga okubateerawo pulojekiti ezisobola okuyitwamu okutumbula embeera yaabwe gye bawangaliramu wamu n'okusitula omutindo gwabwe. Tuna talenti zaffe mu mitwe naye omuzeeyo abantu batusindikira tebatutuukako okitegeera talenti ziri mu tufiirako mu mayumba okiraba tulina ebyokukola bingi nnyo byasobola okutuwamu omukono naye abantu bali mututeekangako tebali mututuukirira kyetusaba pulezidenti atuwe obuyambi bwe tuyinza okuba nti twekulaakulanya okitegeera tubeere nga ono omusajja gwe tuba tuteeseeyo nti atukiikirire kuba ajja tusobola otutuusaako abantu ng'abantu b'e Kasokoso Kiganda obuyambi bwaffe bwe tujja okuba nga twetaaga. Okwogera bino babadde basisinkanye omukiise wa pulezidenti ku nsonga z'omu ghetto Elijah Nsubuga ku mukolo ogwategekeddwa e Kasokoso okusalira awamu amagezi ku bibasoomooza wakati nga batambuza obulamu. Bano balumiriza abamu ku bakiise baabwe abalondebwa okuva ku mulamwa gw'okukulaakulanya ebitundu byabwe nga tebalina kye babayambye mu kubakulaakulanya ng'ate balina amagezi g'omu mutwe nga babulamu ntandikwa. Nze ndi munyiivu nnyo olwamuzeeyo okutuleetera Buchaman akole ku nsonga zaffe. Buchaman tamanyi nsonga z'abayaye. Buchaman bamuleeta kulwanyisa Bobi Wine kyekigendererwa kye. Naye ffe abaana ba ghetto tulina ebintu byaffe bye tukola. Tulina emirimu gyaffe giri mu mutwe. Batuwe buyo abazimatiyo bagenda titubadde matiyo wuuno mirimu ki gye mukola batuwe zimatiyo tebatuwa ssente zaabwe. Twagala matiyo yo katukole emirimu gyaffe. Wano we basabidde ne bategeeza nga bwe bajje obwesigwa mu mukulembeze waabwe akulira enzigotta zonna mu ggwanga Bugembe Jude amanyiddwa nga Buchaman nga bagamba nti tabafaako era ne balonda omujja anaasobola okubatuusiza ensonga zaabwe. Muganga otuuka mu ghetto emu osanga ayawula otuuka mu ghetto emu olina jana gamba ati Buchaman yatusuubiza mbu agenda kujja wano n'atajja naye katugola go president osobola okutuukawo ate nga ye omukiise oli yamulonda tasobodde kutuukawo waffe tutambudde buli ghetto zonna mu Uganda kuba ghetto zonna mu Uganda ziri 10,000 ate nga zirina ebizibu ebyenjawulo. Ndazibanga b'e Kasokoso bampise nga bangamba mwana ono kyali Buchaman mwayaga kujja abazoganye Buchaman togeza n'olinnya wano nze kankubulire togeza n'olinnya wano nze kankubulire sajja gwe toyina na magezi mwana nze kulaba na bubi nnyo sajja mukulu ogamba otambu simanya lwaki abakyala tebammatira toyina na magezi ekisajja ekikulu tosobola nakuguli tokimanyi omukazi bamugula kasuti kasinji bitano n'obwamba omutima gwe toyina na magezi ekisajja gwe mwana togeza n'olinnya Kasokoso toddamu okulinnya mu ghetto. Nyina obuyinza okulaba nti pulezidenti aliko banga tebamwagala owa ghetto nze nga komanda in chief ow'eggye ghetto badde nyina omuyimiriza mpite pulezidenti w'eggwanga. Otegeera pulezidenti Museveni ekiddamu jangu e Kasokoso kubanza njogedde mu kamera eziwerako naye simanyi oba ebintu bikutukako bate bikutukako jangu e Kasokoso kuba ffe tetuli bayimbi titugenda kuyimba ennyimba otumanye naye nga ate naffe gye tuli. Otegedde muzeeyi kyagala okuddamu okwogera kinini omuzeeyi kyoba otuyamba jangu e Kasokoso beko pulojekiti zoteekayo tusobole opikingamu abaana baffe basome naffe tuganyulemu kuba bwe tuli bayimbi tugenda kujja nti oba tuyimba osobole otumanya. Ku lwa MRU TV Mawanda Ronald yakusakidde eggulire lino. Naye ng'ate abaana gye bali n'abangi ng'abantu abali mu palamenti batweyambisa mu bululu bwe kigwa ne bagenda ne badda ne bakuwa ne tukwatibwa bukwatibwa.